ne tuvaawo ne tugenda e Bugiri ne tuvaawo ne tugenda e Mukunjiri ne tuvaawo ne tugenda Arua. So tuze abantu batulagako signal naye ng'ogyeko n'ekyo n'abatuwuliriza kati bw'oba olabye comments kati eziri ku social media kuba ensi yonna yonna etulaba ky'ekyomukisa omulungi. So abantu bo balina we bapointinga. Njagala omanye ekisigeza kwegulumiza nga nze nsinga obutabeera na experience mu ba presidential candidate bonna and I appreciate that. Naye bwe mbanga abantu bannesize manyi nti sigenda kulembera nzeka twagala okufuna expertise ne experience y'abantu nga Dr. Besigye nga Bunokomawo nga ba Jeno Mugisha muntu n'abakulembeza abalala gomanya abasajja amagezi ge balina bakantuntu basalirwa ne bana abavubuka bana abato wali otuddeko n'onyumya n'abantu nga Kasolo abantu nga Swengere abantu nga ba Waisha Mufumbiro abantu baffe balina ideas. So tekigenda kubeera ku nze ndi rallying point, nze ndi gaamu agatta abana abantu abagezi abalina ideas and experience tusobola okubulira nga ku kyagaamu era nga nzayo ku kibuuzo kyembuuziza nti singa bali abakulu b'oyogeddeko bootemyetemye enkolagana yammwe ne bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bakkiriziganya ne bagamba nti ku luno Kyagulanyi katusooke tulonde omulala atali Kyagulanyi onokkiriziganya ne banno kye banaaba basazeewo. Nzize nkyogera nti ffe ng'abakulembeze si buyinza bwaffe, buyinza bw'abantu, naye ffe ng'abakulembeze tulina kulaba ekikola ku lw'abantu. Kansooke nkijje ku presidential level kigende ku MP level mukwatagana ne mugamba tuli abantu bangi naye ani anaayitawo. Of course siri wanjawulo naye tuzze tukiraba over time nti okay, what are the factors. Era njagala kuno kusalawo kuleme kubeera kwa kasenge si ingire mu kasenge mulonde papa no kino ky'abantu ekyanditanzi kubijjayo eyo mu bapolitician kubiteeka mu bantu abantu bakirabe basalewo bonga abantu. Ku mulundi guno njagala okubulira nti omwana akola mu garage alina obuyinza bwe bumu ne Mase Walukambe yesimbe kuba MP. Omwana akola mu bakery oba akola mu bikajjo alina obuyinza bwe bumu ne MP. So abantu bo bagamba ki kuba tumaze ebbanga ddene nnyo nga tugamba okay kakati ba politician bo bakolewo ebiti. Gyetunuulire mu 2016 bo bannabyabufuzi batuleeyo ne bagamba asinga okusiba ettaayi ye Amama Mbabazi. Bo ne balonda Amama Mbabazi ne bannayuganda ne bagamba nedda ssebo bo ne basonga wali. So kyekyo kitwagala okukola. This should be a people-centered decision, not a politician-centered decision. Sigezaako ku discounting aba politician ba mugaso nnyo nebo balina kugaidinga bugaidinzi decision nekolebwa abantu ate kati ffe tuze tukirabako muganda wange kuba byenjogerako biri backed with evidence. Era oba oyagala njagala bwe tufulumaano siina muntu gwempise n'essaawa zino already abantu beetoolodde ebweru wa station eno. Kitegeeza ki tulina okutunulira signal abantu gye bagamba. So bokonyeeko balabe signal era balondole signal abantu gye bali bawulirize abantu kale bakitegedde. Kwabo bano beosanzeewo nga bali mu lutabaalo waliwo abatalina bwesige mu kakiiko ak'ebyokulonda era bagamba nti singa kale n'obwesige tebabulaba mu kulonda kuno gw'olina obuvumu n'obumalirivu oboleka nti olina buzibu mu nteekateeka akakiiko ak'ebyokulonda gye kaba kateeseewo mu kulonda kuno. Nedda saagala olimbe bantu nti nyina obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda. Kibuuzo sigambye nti olina obwesige. Kati kankiddemu nange ninga abo bannange sina bwesige n'omulundi gumu mu kakiiko k'ebyokulonda. Njagala nkuwa example mwami Byabakama ne banne batalemwa bakwata ekkubo ne bagenda wa President Museveni n'abawawoda nti ne bamubuuza muzeeyi kati kyekikolera gwe nga gwe boogera na candidate gwe tugenda okuvuganya naye gwe kyekikolera candidate oyo n'agamba bajja kunkuba ekivvulu kyokola timuteekawo campaign. Of course mu bumenyi bw'amateeka ne bajja ne bakola kyekimu. Ojjako n'ekyo bantu be bamu ate muwe ekitiibwa Mwami Byabakama. Naye njagala ojjukire nti mu 2011 ye yakozesebwa ye kennyini okulumiriza Dr. Kizza Besigye n'omuwaayiriza tiyakutte omuwala. Okitegeera. So bannayuganda balina okwejjukanya ne bagamba nti
no ako kakiiko k'ebyokulonda kati ombuuzizza confidence njijawa munnange amanyi gaffe gali mu bantu si kalulu muliriza amanyi gaffe gali mu bantu abantu ke kalulu si kakiiko ka byakulonda njaga kino kiddemu bulungi abantu bakifune clearly amanyi gaffe gali mu bantu gwe kakiiko k'ebyokulonda ne bw'oba oli biased ne bw'oba owagira Museveni ne bw'oba toli independent abantu basobola okusinza amaanyi kankuzeeko emabegedda president Amini yali agaidinga ababokisa omanyize ndi bokisa naye ref bw'aba tali ku side yo oyina omuntu mukuba knockout omuntu bw'omukuba knockout tebibamu bw'ateeka akati omanyi engeri oli gyayakusinza point ng'ogova okulwana naye base wansi so fe amanyi gaffe gali mu bantu nti Museveni tugenda mukuba knockout tutya abantu tumaze emyaka 2 nga tubagamba mufune endagamuntu ne beewandisa massively kikunyonyola lwaki abalonzi beeyongeddeyo abantu ntujja nga tubagula amaaso twasooka bagula amaaso ntubagamba bannange muli basireevu mu nsi yammwe ekyo ne bakiziganya naffe ne tubuuza nti katukole ki ntubagamba mugende mwewandiise kuba kati ffe tuli mu lutalo naye olutalo lwaffe si lwakutta bantu ng'olwa Museveni no ffe tetukkiriza mu butemu ffe tukkiriza mu democracy kuba n'omulembe gwaffe ebyo tebikyakola kati democracy ne tukunga abantu era abantu bali ready bannayuganda bwe banavaayo ne balonda nga bwe bakikola ekyaddondo nga gavumenti ereese biliyoni 5 ne tubawangula nga bwe bakikola wano ejjinja ne baleeta amasasi ne baleeta ne tubawangula ne Mwiru nga bwe bajja nga bwe bagenda Bugiri ne batta abantu ne batiisatiisa ne tubawangula nga bwe bakikola Rukunjiri nga bwe bagezaako nange kennyini okunzita ne batta Yasini Kawoma driver wange nze ekyasi kya Misinga Narole okitegera ne bagezaako okuteeka okutiisa ne tubawangula njagala okuwa bannayuganda amaanyi nti tugenda kuwangula Museveni kuba ekyo kibaddewo mu Congo kyabaddewo bawangula candidate wa president Kabila Gambia kyabeerawo bawangula dictator gwe bayita Yahya Jammeh mu kalulu onfuna bulungi Malawi tewannaba na kuyita wiiki 2 nga bakoze ki nga bawangudde dictator abaddewo so kisoboka era ffe tukkiririza mu kalulu si mu kakiiko k'ebyokulonda ne mu kalulu tugenda kuwangula tutya ffe abantu nga twebeereddemu ndi wano ku radio bafubye bateeka emmundu buli wamu president Museveni atambula ye nga bw'ayagala naye nze gwafuuka musango abantu okundabako ne mbakubira jambo ekirungi nti abantu babuufu era batuwuliriza era njagala obasaba ne wano wendi timutambuze amawulire gano manyi batuwulira ku radio stations batuwulira eyo yonna yonna mikwano gyaffe mutambuze gano amawulire tugenda kutuuka mu kulonda tugenda kuvaayo tusiibe ku line kuba olunaku Uganda lwekyuka tusiibe ku line tusuule akalulu tubeerewo tetugenda kuvaawo tukakuume tukalangirire Museveni tumusiibule mullo so bwekityo bwekigenda okubeera temugenda kulinda kakiiko ka byakulonda kulangirira munalangirira okiponyekawo nti tukalangirire muganda wange kyonna kigenda kubeera kiriya ate bonaabeera obululu 10 ne bagamba nti ino buli bubiri okay Honorable Kyagulanyi waliwo bayino bomuli ku luyo oluvuganya abalina endowooza nti okulonda bwe kuba kugyategekebwa kutyo nga bwe bali kukuwulira ebiri scientific campaign n'ebigirako kwali baire kuongezebwayo oba okwongerwayo okwekiseera mu maiso eyo oyikirizigane nabo olaba tulina ssemateeka tulina constitution era nze nzikiriza nnyo mu ntuge y'amateeka constitution yaffe bagikola mu 95 naye abagikola balengera nti wasobola okubeerawo embeera bweti era kawaayiro namba 77 akanyomero akokuna kagamba nti Uganda bwe nebeeramu embeera efaanana bweti wajja kubeerawo state of emergency wanaabeerawo state of emergency basobola bwa parliament esobola okusalawo ne declaring a state of emergency neyongezaayo okulonda emyezi 6 emyezi egitasukka 6 ekyo bwe kirina okuba era nzikiriziganya ne constitution eyo naye yina ensonga lwaki gavumenti ya president Museveni teyagala kuteekawo state of emergency newankubadde buli kigenda mu maaso mu Uganda kiraga state of emergency mu state of emergency president Museveni si abeera president yandibadde speaker Rebecca Kadaga era nakimugambye mu parliament nti kati saawa zino Rebecca Kadaga ye yandibadde akulembera Uganda kubanga yandibadde state of emergency naye Museveni kubanga ye tayagala kutabuyinza tasobola kukkiriza amateeka ago